Chiri baganda bange ntuuse anti n'omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Commander-in-Chief of Armed Forces ow'ekkumi w'owulirira bino avuddeyo bulungi avuddeyo mirembe anti yeetabye ku mukolo wali ejjinja ogubadde ogw'okusiibula taata wa mukwano gwe munnange Pulodusawe gwe baakula bonna bwe baayiga bonna endongo Tonny Hozi. Taata wa Tonny Hozi yavudde mu bulamu bw'ensi era nga Kyagulanyi abadde wa famire nnyo mu eya Tonny Hozi. Ono taata wa Tonny Hozi abadde ayita Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mutabani olwa ebbanga eddene lye bamaze ng'atambula ne mutabani we era ng'agenda n'ewaka n'abakyalirako. Kati nno olwaleero munnange taata yavudde mu bulamu bw'ensi era omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'alinnya mu ddene nga bw'omulaba n'atuuka wali ejjinja ewaabwe w'aba Tonny Hozi munnange wali olumbe olw'okusiibula taata wa Tonny Hozi. Kyagulanyi ku mukolo guno agenze n'ababedde n'abanene bangi okuva mu kibiina kya Nuupu ob'ejjinja n'abalala bavudde nabo ku kitebe era nga n'omumyuka w'omwogezi wa Nuupu Muyite Ssekanwa wa Nuupu Wayiso Mufumbiro abaddeyo ko n'omukyala omukulembeze wa Kayunga LC eyokutaano eyalondebwa Nakwedde naye abaddeyo n'abalala bangi. Ku mukolo guno omukulembeze wasinzidde okusiima Tonny Hozi olw'omulimu gw'akoze okusomesa eggwanga era n'asiima taata wa Tonny Hozi omugenzi okuba nga yazaala Tonny Hozi ate n'amuweerera era n'amusomesa n'afuuka omwana ow'empisa era ew'ekyokulabirako ko omuntu asomesa n'okutumbula eggwanga Uganda okulituusa mu nsi empya. Kyagulanyi asiimye omulimu gwa Tonny Hozi gwakoze mu kukola ennyimba ezo eziyamba ku struggle ng'akuba ebidongo byonna ebya Kyagulanyi bye mumanyi n'eby'abayimbi abalala era ng'omulimu Tonny Hozi gwakoze gwabadde akola yagutandikira Kamwokya ko ne Bobi Wine nga basula ku seminti naye olwaleero bonna b'amaanyi ba mubendo ba mubede era ng'omulimu oguliwo gwakulaba nga tukyusa eggwanga lyaffe okuggyawo nnakyemalira Uganda yeeyagale era yeeyagaze. Kyagulanyi akubiriza abaana b'e Busoga eno nti bebbo bennyini teriiyo mulala era talibaayo agenda okuggyako Museveni bwe banaaba tebakkiriza bwe banaaba tebeekwatidde abagambye ffe tulina okusitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi twegobeko nnakyemalira. Buli lunaku bwe tunaasirika bwe tutaayogere bwe tutaafeeyo bwe tunaatiitiira ne tubeeramu akatengo buli lukedde Uganda yaffe egenda kusaanawo ensi yaffe egenda kufuuka lufumo Uganda tugenda kunyumyako nnyumye Uganda tugenda kwogerako njogere nga tugamba Uganda yaliwo naffe twali bannayuganda naye ng'ensi yaffe abantu abagwira bagenda kugitwala bwe tuteeka emba. N'olwekyo nakubiriza bannayuganda buli omu gwenna gy'oli nti situka zuukuka sisimuka va mu tulo va mu kutiitiira olwanirire ensi yo olwanirire ekibanja kyo olwanirire ettaka lyo olwanirire abaana b'ensi gye balibeeramu. Oyagala babeere mu nsi efaanana etya? Oyagala ggwe bw'ofa n'abaana bo bafe nga tebalina we babeera babazunza buzunza oba oyagala abaana bo babeerewo bazaale abaana bannaabwe bazzukulu bo emirembe n'emirembe amiina osigale ng'okyatambula oba oyagala kusebengerera leero. Ate nno naakubiriza buli omu gy'oli nti zuukuka sisimuka tambula tugende mu maaso tuggyeko nnakyemalira. Kulekayo pulezidenti kubanga babadde avaayo abantu bamulaze omukwano era nga bamu pulezidenti waffe y'oyo era gwe twalonda era tukwagala nnyo era tuyinza kuvaako era tugenda kulwana paka nga nnakyemalira oyo tumuggye mu ntebe mweyekyangira.